Hey everyone, thank you for subscribing on my YouTube channel. Eranga mwongere, keep going on. Ate chinsanyisira chimpa amanyi. Eranga njaga kutwala nkusaguno kwebaliza ddala. Bannange mwebale kunjagala, mwebale kusubscribinga. Bannange ndabira ddala nga the love is way too much. Thank you so much. Eranga gwatana subscribing. All you need to do is click on subscribe. Eranga channel yange eri Rapi, as simple as that. Oja kubonkoze bulungi nnyo. Naye nga ate tuli ku Stardom Lifestyle Show. Eranga olunaku lwa leero nchaddeko mu maka nga pastor wamwe omuganzi. Nga you love this pastor way too much. Kubanga engeri gyalimu si bano ba pastor oba abakulu abakadde abo abajja ne babuulirira ne mwebaka ebyennaku zino byakyukamu era nga gwe nnina olunaku lwa leero nina Pastor Bugembe nga bangi nnyo ekibuuzo kye musinga okwagala omubuuza awasadde newe nabadde mbagamba nti bannange nakuleta Pastor Bugembe mwambuuza awasadde naye nga bannange ebyawasadde sibimanyi kuba n'amakeera gentuuseemu nange sirabyemu mukyala genda kuba bitunnyonnyola omukyala amuleta muddi mu maka kubanga bannange tukoye okutuuka ewaka ntusaba ebyokunywa nga babitumya ku maduuka. Ladies and gentlemen, welcome Pastor Bugembe with me on the Stardom Lifestyle Show. So otusanyusa okulaba bane ndowooza nsembereko ndaba ndi wala nnyo. Eso bala bake waka ebyokunywa babitumya ku maduuka. Nsaba yenkofiira bino like bweba nenkofiira ensonyi zigira duka mwana wa mumbeera y'ewaka abadde alongosa ku compound yafunamu obudde n'abeera nga ate yeerabirira ku embwa ye yiiyo ndabye ne ku bumyu after a very long time ayinawo obumyu bwe kale kwegamba the place looks very calm, very beautiful, the serene, the atmosphere kwegamba buli omu yeetaga mu kagetawe n'otukako mu bifunga bineeno bannange abamu tubeereeyo noise ng'etutta bannange naye nga gyebale kale olinze enkofiira bagireeta nga nti mba nkweraliikira oba mulu nnyo nebituuka mu kamera n'otwefuulira era nekimanyi kiddako mba nkola mulimu gwange ogunsasuza oli naye fine ati mwana ntuukirivu amiina kati actually nga webaleeta enkofiira tusabirire ddala sheetandike kama YouTube channel eno eya Stardom giwa omukisa n'abagyagala ennyo ekula ennyo nnyo ebeere y'amaanyi nze mukama buli kyensabira okiwulira ebiseera ebisinga bless Remy, you've already blessed her but more blessings and everyone who watches this channel babeere balamu babeere n'obulamu obulungi bafune ebirungi amen. Amina enene banayina mwe munzirire mu konti amina kati enkofiira ezze nga mpya Anna tojambalanga mzana ekyufu naye enkofiira mpya Roman enkofiira nga mpya mujijja kudduuka manyi wano obutimba kitumya kudduuka omuna asabye ebyokunywa ntunga katubitume kudduuka tewali byakunywa kiba kitegeeza tewali mukyala si kyekyo bannange kuba omukyala wabeera mwali mu maka oluba okutuuka bakwanira osanze babeeramu twakogga twangejeera tuli anti mulya bitafutafu ewabweru eyo mwetaga mulye ku ttooke erinyige amina tulya tunywa mulya munywa kati nno n'abalenzi bamuno bamanyi nonnyiga amatooke ogenda kufumbirwa Pastor Bugembe nga akunyigira ettooke n'ogamba Mukama Katonda kale ekyo mpayirizaamu naye kankikiriza nsigaze ekitiibwa mbaloze nti kiki ky'osinga okukola ewaka mirimu ki okulondalonda gino emiti gisula ebikola okugolola okwoza ebintu njagala njogere abaana be banaalaba ne bataga nti naye lwaki olimba kino tukugambako kikole n'ogaana. For some reason I love ironing clothes weirdly then okulondalonda gino emiti n'embwa zino nzaaziriisa olumu ate ku dduuka ate edduuka oyimirira wali wansi enansana n'ogula ebintu kubanga ne ku dduuka oyinza okuba ogamba njaga nnyo n'okukkirirako ku maduuka awo okwereetera ku bintu nze ntambula nnyo ku kyalo kino nga bulabye tubeera mu nsiko kati it's beautiful to walk n'obuuza ku bantu naye ng'oli otyebuuza ku bakulaba nalamusiza nnyo bannange amanya bannange briefly tugenda kubeera nga nte tutegeeramuko briefly Pastor Bugembe yani atubuulire baabazaala bameka ku kyalo ki afuuka atya pastor briefly tutegeere
Briefly, nze Wilson Bugembe, banzaala Masaka eyo Mbuddu. Taata wange bannange kibuddeko ekyembo yagala giggule. Era yagala nayo kwogera ku microphone. Tujja. Terina tab. Walayi ya Mungu terina tab. Ziri ezina tab bazisibye. Egenda kusigala ezanyira mu kamera ng'ereekaana. Bagireke terina tab. Haya basi. Yeya. Jangu wano. Jangu. Era kyerabye omugenyi omupya gwetana. Ani. Jiwe. Haji. Romani gwabo oyita jiwe. Yenda naye genda kukaaba paka mu interview yonna. Okay. So nze Wilson Bugembe bane musanyime. Banzaala Masaka. Taata wange bamuzaala Gulama. Mama wange bamuzaala mu Kibinge. Bamuzaala Kakozaawo. Ndi mulokole. Nalokoka bana abalokole bana abebiwempe. Abamanyi balimu ebika bana abakkiriza nti sirimu awona. Be baliwo abakkiriza nti sirimu awona. Be bomwoyo abakkiriza nti wali kirema Katonda babanga balalu. Ate tewali kirema Katonda abakkiriza nti abalema batambula n'abafu bazuukira ne bakigala bawulira mu linnya lya Yesu. Okay. Kati nasomera wa Stella Maris Masaka. That's why nsobola okwogeramu ku luzungu. Olutonotono jjajja wange jjajja Kabanda yampeerera in a very good school. Mwebaza nnyo. Kyekirala ndi pastor ku worship house e Nansana. Mu mutima gwange gwe bawulira nti wali oyagala TV. Nze mutima gwange nali njagala kuŋŋaanya abantu kubasabira oba kusaba nabo. Natandikira mu ssomero eyo. Kyekirala ndi president wa Mase Child Care. Ndoza walabe gye twataala omwana wa Jime. Jime omwana namulabye n'ensanyuka kubanga Jime we yafa. Jime big deal. Yali ku NBS. Yes. Kati yafa mulumbe lwakukkiriza nali sinaba nakutereera nnyo n'ennyimuka ne nga nti kaana bakampe kuba yali mulimba lwange lengera embaata. Ne ngamba kaana kano ka baby bakampe ne tukatwala. Era njokera mulumba abaliyo waliwo omwami omu yayimuka oba yali chairman wa kyalo MP obani yayimuka oba mukulu wa kika nagamba lwaki muyimukanga ku nnyimbe ne mugamba mugenda yamba abantu nkoye omusajja ndowooza balina bamanyi abalimba. Omusajja oyo yansiikula. Ne ngamba omusajja ono kinyuma mulage nti si buli ayogera nti alimba olw'ekisa kya Katonda. Ne ntwala akaana kaali mu baby class. Kati ali mu P5. Ali mu P5 namulabye jjo n'ensanyuka. So tulina eddwaliro, tulina amasomero. Ngezaako okukola ne bannange okulaba nti tuyamba. Then muto wa fresh kid gye twamututte. Bannange weebale nnyo weebalire ddala bannaye namulaba. Then gyo twatutte n'abaana ba njogera kubanga be baselebu waliwo bangi abatali baselebu. Gyo twatutte n'abaana b'ono omusajja gwe baakuba ennyondo ku kamera. Owa boda gwe bagibbako. Nabamukuba ennyondo n'afa. Abavubuka abayaaya beetanga Yangamulo. Bamutwala mu kooti n'erinnya eryo limpuliza bye kuba Yangamulo omusajja atalina tabu naye oli yeetuuma erinnya. Ogambye omusajja atu yakigwako. No. Kyoba tulina okusaba kuba bannaye ngeri omubbi gye yeetuuma erinnya lye. Kati naye abaana ababiri omukyala naye yajjaawo ku kyaki. Jjo waliwo abadde nga anoonya piki kwa yamulekera obwana busatu. Kakati piki nga yamubulako. Kala ate bali batwala mu kooti bagamba mulamuzi nti oba otusalira tusalire tuve wano. That's how nti wamutta nti wamutta bo otusalira tusalire. Kyola Bayibuli ega nti mu Ezekiel 3:26 nti Mukama alikuwa emmeeme empya n'omutima omupya. Bakendeeze TV ez'abo abaana. Tukuwa emmeeme empya n'omutima omupya. Nti abantu ogwo omutima gwe gwetaaga mupya oyo ababatemu. Ne kati abaana betu abatutte nabo ku Mase. Tulina ne Wakiso International, tulina different schools. Naye n'amasomero mangi nnyo wano. Nze ngendayo ne mbasaba ne mbagamba singa tebannonda ku luguudo mwandindabye. So tulina amasomero Happy Hours, Kajansi Progressive, Zion Schools, so many schools in Entebbe, Munansa, Namuno, mu buli kasomero kumpi nyinamu akaana. Nonda akaana ne ngamba abamasomero ba director nze noonya director. Mga kante limu nja noonya ebitabo. Nja noonya gundi naye n'akatekamu ng'ensigo kaana ka Katonda. Kakati
abo nabo balina then waliwo church member yamugulidde piki eri kubanga omukyala yagaa nti piki yabula then mama Fina yabasasulira rent yani ende nyumba baali bagibanje $5,000,000 so nagisasula oyo omusajja gwe bakuba ennyondo mama Fina nabasasulira kati ffe abaana be twamuggyeko babiri then bana ba Crane Gardens Namugongo balina bakola ku bintu byago oli musiraamu ebyo byotayagala naye abantu bangi ababeerayo nabo bakasitoma abo basabire bajja kutereera kakati naye abo aba Crane Gardens tusaba nabo ku wash house ne bamuwaki epikipiki empya so literally ndoza mu nyimbe za gospel kati ngenda myaka 15 Joji wezeeko naye briefly otubuliremukko wali ekintu kinene okuva mbuto okiri oba time yatuuka butuusi n'okifuuka ekyokubeera nti oli pastor nze nedda wampitanga ne pastor n'ennyumba naawe nga toyagala kiwuliza nga saagala kiwuliza nze nali ndokose bulokosi nga nkulembera abantu mu kusaba baana bannange mu S5 toyayukangako nti oba nanywako ku njaga nti oba nasiba ku nviiri nti oba emizejo egy'abavubuka siba enviiri si kibi enjaga siginywangako naye fujjero neddala febula twakulira awo Makerere Kivulu twakulira ku Jingo bu amukoye bu twakulira ku Jingo sasula 2 bakutwala Cambodia bakutwala ekindi ku 2 byo olambula ensi yonna akatoko kwe twakulira of course nasibanga mu mutima mpulira nfaanana maama kwajukira maama yafa tata nafa kati nze nawuliranga muli mutima nga bwensiba enviiri nga mpulira nkikolera maama nga mpulira mufaanane mumalayo kati bato banga basinga bafa ng'ennyimba zange ez'edda bwe zaabanga naye nyinawo Brian Dumba ali mu America kati ye gwe nasigala ne Frank a step brother wange is a doctor naye Brian Dumba nange bwe twasigala naye kati yali US ekintu kinene ekyokubeera nti no olabirira abaana kuba tukimanyi nti no so nga sinagenda kwekyo olinayo abaana ababo biologically sirina era ntera okuwulira waliwo abantu abajja nti nze nyina omwana we sibanyina omwana we ayinaga nti muleete tumulabe pasita obugumu obwo bwonna bwaki oyagala tugamba gwe tozaala sirina mukama tanampa mwana wange kuba sinawasa omanyi okulokoka kulimu ebika waliwo oli nga yalokoka naye nga yasigaza emizeegi waliwo oli nga yalokoka kale nange situukiridde naye nfuba okutuukirira nfuba okubeera ekyokulabirako naye nga situukiridde ndi mwonoonyi naye nga ngezezzaako to stay away from trouble nogezaako okubeera okukwata amakubo ga Katonda si kyangu naye ngezezzaako bwe mpulira nti ndiwaliddwa nga musaba nga mpa amaanyi so sirina nti nyina abaana ababe nakwekena abali biological naye abaana bano mulonze ku kkubo namujja ku gundi yali atunda ffene yali atunda njeyo abaana be batusuulidde mu kyaki juzi bandaga omwana yatudde P7 baana bange tulikodinga anto bawira abampita dadi naye kati abo balaba oyinza otunulira omwana ne weewuunya waliwo abamu benyambye ne bafuuka baserebu oba kitegeera nga batwina abati omanyi ayimba gospel suspect mumumanyi nnyo suspect namujja Wandegeya nga alina emyaka 5 era ajja nnyo asulaawo olumu oba ewalala kati nyina abaana bangi ddala abo abatali bali biological apasito oyina emyaka emeka kati nyina 35 35 1984 okay kati oyinayo essuubire okubeera nti noofuna omukyala oba kati ebiwasooka n'obiwummuza tusuubireyo kaakabaga anti okusooka nabyogera nakyamuka era owulira ennyimba zange mpuliranga naatera okuwasa omuntu nga ndi excited kakati waliwo omwana oyo gwe nayagala ennyo ne tutakwatagana nandekawo Dubula nawandiika aye Katonda wange anira miracle kolerayo ekyewunyo sabayo ebyamagero panisa emikono gyange sabayo ebyamagero
yitako mu nju yange kola ye ya magero kubanga namala emyaka 3 nga neegayirira omwana oyo ansonyiwe adde kakati nyinaye kulu wange ebyobufumbo byagana kyokka akuliridde wenneeramirwako nze omukuba nti nfaanana bangi abalinga nze nyinayeyo bangi balukyamuzi bonna bye balimi abukyaze yawasa Brian abukyaze yawasa tannawasa baba nyina gurupu nyine bamandeevu mufumbo oyina bogumirako Kayemba manager wa Rema manager wa Rema ina gwalaba ennaku zino katusabe nnyo naye oyo bwatyo tuli bangi ddala abali awo era Patrick yawona bonyi kisa kya Katonda kyennyini yali lake n'afuna omutuufu naye nga bangi nnyo bambi bwe tuli confused naye kati nakubya akayimba akapya kagamba katya ani atutemera amakubo Katonda ajja kuntemera ekkubo lumu weewonye ebyo byonna obisanga ku Stardom Lifestyle Show era nga tukyakongerayo mu maaso wabula keep subscribing tell a friend to keep subscribing tuyina omukolo Pastor Bugembe Wilson nga gwe tulinayo olunaku lwaleero bingi nnyo bye mwandyagadde okubeera nti mumutegeerako katumanyeeko ku kintu kinene ekyokubeera nti no abavubuka abato benyigidde nnyo mu biragalalagala drugs zifuuse drugs ate kati nga gwe Pastor odiringa ne mu bavubuka baneeno ddala ba celebrities kiki kyoyinza okubagamba out there nze simanya ani yategeeza baserebu nti okuba owakabi olina okuba nga ovaako simanyi mu Africa muno tolina okuba nga okola ki naye nga kiri mu Africa mwokka it is but I think fate mu Uganda tukikutte bulalamu osobola okuba owakabi tunulira abamisa kisemakula ayinza okuba tayimba sitayiro yo but long lasting okuwangaala noyiga nti omubiri gwe ye mmotoka yo emmotoka eriki emu ne bw'oba oyagala kugenda ensi ku mwezi emmotoka oyineemu omubiri gwo kati gukole ki bwe gucrashinga you have one katwena spare kakati bw'ogicrashinga the vehicle to your dreams I'm sorry osobola okubeera ku katanda ng'olaba ebirooto byo bingi naye nga the vehicle the car to your dreams is crushed. It's like, oh man, I know you wanted to be a lawyer, I know you wanted to be a star, I know what, but omwenge gwasuka ebibumba byafa njaga yakujjako oba kiteka kyegamba nze gundi nga tanaba nali simanyi nti ajja kumala yesimbewo ku bya president ani Bobby naye nzijukira bwe yatandika olugendo lw'okuva ku njaga n'omwenge. I was part of it. Okay, oyo pastor bibi bigambo bye naye ngate tuina ekintu ekira kye tulaba ba pastors at the moment kwegamba abantu bagamba tebakyabategeera tebakyabeesiga ngedda nti pastor avayo n'akola ekintu noga kati omuntu tumanyi yalekawo omukyala we nafuna omuntu omulala before you know it waliwo gwe baleese yengeri gyayambala musimanya damage simanya nakola atya kwegamba no mentioning names here naye abantu bawuliranga ba pastor tebakyabeesiga ngedda kiki ekiviiriddeko kino well okugusa ensonga yange eri gye mbaddeko nenzireko eyo yeeyo kuba nti nabadde nga nti buli muntu amanye nti omwenge enjaga obwenzi effujjo eringi biyinza okuleeta kansa mu mmotoka yo ate ng'oyineemu so ebirooto byo tebijja kukola ki gokya nti Museveni tanywa mwenge tanywa mwenge gwekyoga nti abakadde tebabeerayo mu bbaala tanywa mwenge tanywa mwenge nzijukira gundi lwe yaweza omwaka ng'avudde ku mwenge yankubira essimu Bobi ati mvudde ku mwenge naye ebiseera ebyo nga tannaba kufuuka nnyo bya politics so kitegeeza osobola okuwona bw'oba olina ebirooto bingi singa President Museveni yali anywa omwenge yandigenza okuva mu bbaala oba okutamwirukuka
nga n'entebe booli abo bagikoze eki ensi bagitutte so toyinza kuba pulezidenti mutamiivu waliwo pulezidenti wawo naye baffe bangamba nnyo omwenge kati gundi oli kumpi yafuga assistant we kubanga omwenge mukudaaza bayibuli bwegamba n'abagunywa tebalina magezi bayibuli bwegamba omwenge mukudaaza so bw'oba olina ekirooto waliwo ebintu ebyo tajja kukola ku lw'ekirooto kyolemu kurashinga ki omubiri guno nzijukira dokita omu yaŋŋamba of course teboogera ku mugenzi dokita omu yaŋŋamba nti eddagala lyatuuka ekiseera nga teriyinza kukola nnyo mu mubiri gwa moze okitegeezega nti lyatuuka nga liri even counsellors for lack of a better word nga liri counsellors oba nga ate bwolimu ku balinza nakwonoonera ddala oba kitegeera dokita kuba nayogerako ni dokita nga tutegeka service ey'omusabira ku kyaki njagala mbuuza embeera ye mweri so that abantu bwe bajja ne bambuuza ali ate nga nyinako some idea naye ekyembi ate naafa before the service kibi nnyo by the way nze ndowooza Uganda ejja kutwala emyaka nga 10 okuddamu ofuna omuntu nga radio ekyo si gwasoose okyogera abantu bangi bakyogedde is a star. Yeah, he is. He is. So about pastors, sometimes I miss him. Obera onoga nti wakati singa radio yayimbye eki kuba yalinga computer. Na ye sa about pastors. Nti pastor naleka omukyala we n'awasa omulala. Nti abantu batujjamu obuki obwesigwa. Ekisooka ekyo kyo tebakiwolereza. Sinza gamba biki ene musonyiwe enkoko. Tuli waka tuli balunzi buli kimu kiri wana embwa tuli waka buli kimu embwa obumyu enkoko so mugume anti banywa nti gondi interview erimu enkoko ezikoko limu abagume ekyo bakitegereddewo kati nze ndowooza ekyo tebakiwolereza I think that's ekyo kituswaza ng'ekkanisa naye omuli bw'emmamba abaki omu n'avumaganya ekika kyonna eggwanga lino lirina abasumba bangi abakumye bakyala baabwe eggwanga lino lirina singa gwe okwata ssente ne bakugamba ssente zo mulimu akacupuli ozikwata n'ozikanyuga eri noga no kanyuga eri what do you do you sit down n'okwata akacupuli n'okasortinga n'okakajjawo then you focus on the right money ezitali fake. So nze ndowooza nti tofokasinga nnyo ku pastor ono akoze ebisasamaze ebingi waliyo abalala bangi nnyo nga bagumye bakyali mu bufumbo bwabwe bakyakutte ennono nga biziri bandi bate bali nnyo ku radio na TV but there is so many pastors that are doing the right thing. Yes, that is true. Naye kati ku baana abasinga abantu betutera okulaba mu mawulire nti kale abantu bagoberera nnyo gonde kati n'ekiriwo ekirala nti bapastors bafere nti nga wonogenda mu kanisa abantu babakwatako we batinsimana ne bagwa abantu baboogereze ne bali they give them money nti wojjangu owo obujulizi ebintu we bityo mulimu abasumba ng'olaba ye mufere naye ne bw'obanga toli mulokole osobola okuba ne common sense osobola okwawula osobola ogana naye oyo muyaayi ozitegezega naye oyo muyaayi abantu okugwa mulimu kale abapanga obujulizi naye obujulizi obutuufu gye buli omuntu omusabira n'agwa nkugereze ku ki wali oyimiriddeko mu maaso ga kabaka Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi Cuucu olwemirira olaba nti oli w'amaanyi ayimirire bakugayimirira awo okitegedde mu kitiibwa kye waliwo omulokole omu edda mabegakaawo twaliwo abeene ne tufuna ba vice president ba Mr. Second twagenda bangi kakati ne tugira kuki to pay respect to the king ekyo kye tukola when men bow then ne tuvaayo oli yankubira essimu nanga nti nakulabye wa kabaka ng'ovunnama biki ne mugamba gy'otuukeyo gwe bavunnama osigale gwe ng'oyimiridde kabaka ayina ekitiibwa kye kino kino nkyogera nnyo ate nkyakyogera kubanga nze bambriefinga boogera batya nga kabaka nga beena atuuse byonna nembitamu okumala ennaku ngezi Bugembe ndi muzzukulu wa Kaira myaka bbiro ki nayogera ebintu bingi then okumunyonyola by'okukola nkuloopera ndi pastor Nansana kuwashpausi nyimba ndabira bamu nga byonna naye kabaka bwe yatuuka omanye evaporation
sajjukirako kigambo neki bane twali bamisa kisemakula ku mukolo gwe namaliza ngambya love you because of his the respect, the honor, the glory on the king. Owulira nga tewewulira bulungi magulu gakutuka nanze kyengamba abantu nti balokoke kubanga Yesu Bible egamba ye kabaka w'abakabaka bambi kano kaaka Yesu wadde oli musiraamu kalekemu ye nabbi Isa mulekemu nabbi Isa bambi mwogeddeko nti Bible olaba kati kabakone owulira nga n'entegetege mu maaso ge balondoza bamumanyiira beene even Museveni abantu bamuvuma bamvuma simanyi kikofiira simanyi biki ayimirira awo ayimirira omukolo president tulina wano mukulu Kafeero alina ensonga ze zamulumedda ojja kumaliza ofukamira oyanziza nnyo enguudo emirembe because of this buli kimu kiri bulungi because of his honor kakati nze ngamba abantu era kintu nakinyonnyola Amoti naye yakimbuzaako namubuuza Amoti nga tosaba naga Bible egamba mutye Mukama oli mukyaki etalinnyayo yampakanya nnyo ya Amoti kuba natandika enansa nanga ndaba ngabeera nga pasita nkukakasa waliwo essaba eddene Bemba Musota lyali ddene nnyo nga alina n'omusota omunene kati ng'agamba nti nkukakasa pasita eryo essabo teririvaawo ne mulisaba muti Atala Moti yaŋŋamba nti essabo lirivaawo eryo ng'alokoka kakati sebe essabo lyavaawo kati namusanga nemugamba ssabo twasaba essabo lyavaawo ya Bible egamba mutye Mukama naye talinnyirayo dda naye neebaza abantu nga ba Mariaki ba Jostedde ba David Lutalo ba Mukyala Semakula ba Sebanga bani ba suspect waliwo abaana bannyonnyo nnyo ababeerawo ne Mariaki babeerayo ku kyaki bajja ne basabako bapadde maani ba Jose Pro so many producers bajja ne basaba naye mbadde nga nti Yesu Bible ga nti ye kabaka w'abakabaka katolaba president oba kabaka w'oku nsi owulira nga tokola ki amagulu gakutuse Remi Roli interviewing and bagagenda interviewing n'abagereko ojja just okutuuka mu maaso ge omanya nti ono omuntu wakitiibwa kakati ekisuula abantu mu church tumanye okugamba abantu nti Yesu ali wano kakati Yesu wajja abalina obuzimuzimu lubaale twala tugende biki bandoga biki tebisobola kuyimirira ddala bw'aba waali newankubadde ekyo tekijjaawo bafere abagamba wali nga takola ki aliwo abagamba kati Yesu wajja n'omulema atambula n'ekiggala awulira kati ng'ogyeko wano bapasita ababiyiyayiya naye bw'aba ddala nga Katonda gy'ali najja nabuuza abo abaana nyina ekibiina kye tera okubeera nabo abaana abalina sirimu baana emitwalo ng'etaano mu Uganda living with HIV nze ntuula ku bibiina bingi ntuula ntera okusinkana ttiimu y'abano banneeko neekolera gyange abaana abeetunda mu mabaala babagamba balondemu gwe baagala okuba nga ayogera nabo balonda abantu ab'enjawulo mu basiraamu mu bakatoliki muki kati mu balokole balonda nze amanyo baleeta ne tunyumyamu era tubeera mu mboozi ezo tuggalawo n'oluggi parental guidance advice naye ntuula ne pasita tebakwemulawemula bazibu nnyo naye ekirungi bannonda so bampuliriza ndi ku ttiimu tera ogendamu abo abantu aba living with HIV to encourage them naye nababuuza lumu ekibuuzo ne bagamba bannaye omusajja omu yagamba nti mira eddagala bw'oba olina siriimu mira eddagala ng'ewatali Katonda ate osabe ng'ewatali ddagala naye nabagamba bwe kibanga ddala Katonda gy'ali nga ddala okkiriza gy'ali nti osobola omusaba n'awulira pakuba nagaa gy'ali naye nga takkiriza ne mbagaa wanika oba okkiriza gy'ali Katonda yatonda eggulu n'ensi eyatonda omukaabuza nti lwaki olowooza nti bw'aba gy'ali asobola okukowa ekyeggulu naye tasobola kuwonya ndwadde nti aba asobola okuwonya omusujja n'omutwe naye munafu nnyo tasobola kuggyako kansa kakati nze ndowooza ne mbagaa bw'aba gy'ali mira eddagala lyo naye ng'okkiriza nti naye gy'ali kubanga aliwo abalokoka ate n'ava ku ddagala ekyo kikyamu mira ki eddagala lyo wadde olina siriimu naye ate kkiriza nti ebyamagero bikyakola ki
bikyaliyo n'abandaba ku YouTube kuno ku Stardom kuliko abantu bangi nga ne mu America gyali oba London gyali oba China gyali it was a miracle. Yes. It was a miracle. So kitegeeza byamagero bikyali waliwo n'abantu abamu ngaali mukunda nga yagwako ne mu accident eringa tuna n'emmotoka en'obuzanya yavaamu ati ng'era ogamba kato miracle. Okay. So mu bumpimpi I want to tell people Katonda gyali era bw'omusaba akuwulira era akola ebyalima amalugo ebyalima amasawo kasita oyita mu linnya lya mwana wa Yesu. So lwaki abantu bagwa olumu ng'ogyeko abafere n'abapanga obujulizi kubanga kabaka kabaka waali. Okay. Kabaka w'oku nsi bw'omuliraana ojja omuliraane gy'oliraane President Museveni otole mu maaso ge ayina ekitiibwa kye gy'oliraane Selebuwa gwe kennyini Remi waliwo abantu abayinza okusisinkana naga kati mubuuzeeko kati olowooza neekweke oba okitegeera nkuleeta nga just you have your own respect akulaba ku TV akulaba kati otudde wano wadde oli wange but I'm honored. Kigamba ndi honored nti omuntu w'ensi yonna gweyagala ku TV ankyaliddeko ewaka. I'm honored. I don't take it for granted. Thank you so much. Naye ng'ate twagala tumalirizeeko kimu bibiri bisatu yes ku nsonga ezimu eziriwo essaawa eno. Essaawa za kakate ba celebrities abasinga kati ennaku zino enjogera eriwo yakulya balya. Bana babeera mamotoka nga basasanya sente we bajjayo bando ku bando n'omulala n'atulaga bando ku bando tulaga ddi ezizo taata. Naye nga wandyagadde ani atayagala sente bampeeyo kuzimba kyaki tusereka kyaki nasinkanako president samusaba kintu namusaba kimu kukyalako ku kyaki yaffe. Okay. Namulaba era nampuliriza ate lwalina okujja oba n'agenda China naye nja kuddamu nsabe. Naye nga kino Catherine kyakola ekyokubeera nti ayina ssente n'akola vidiyo okubeera nti atambuza okubalaga nti ye president amwe ssente gw'okiraba nga kituufu oba? Ndowooza Kathy n'omuza ebbali bulungi n'omubuuza kintu ki kyewejjusa ndowooza ate okuba ayinza okugamba ekyo kyo sandikikoze. Kasoke nongoose sinafuna ssente wadde kuba president wadde mwagaliza musabira ekimu ku biŋŋaanisiza n'okusaba yo ssente oba njagala mbe nga mu maaso eyo nze ndaba nga mu maaso eyo mu linnya lya Yesu Kristo myaka eyo mu maaso ngenda kuba musajja wamaanyi nnyo mu ggwanga wano mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati njagala nga bwe ŋŋendayo ewa pulezidenti yenna aliko oba alijja nga tebandabanga baga nti bana epasita Bugembe mumufunye kye muwa agende oba kitegeera. Nsaba Katonda mpeyo omukisa ogwo nga nyina some respect. I'm not saying nti abajjayo ssente tebalina respect. Nze nasaba president namusinkana ate Mukama yannyamba nemusinkana nga ali settled bulungi nga tewalina bantu bangi. Nambuuza ki buli omu gwe twalina ye namusaba kyayagala. Nemugamba muzeeyi nsaba okyaleko ennansama olaba omulimu Katonda gwakola. Oba kitegedde oba bw'alijja alituzimbirako kyaki batuzimba. Naye nze njagala alabe amanye nti si buli omuntu agenda mu maaso ge nti omutima nti anoonya alina kyanoonya. Asooka alabe nti waliwo abantu abali mu kukola to help this country abanga si ekyo. So that's why samusaba ssente newankubadde bw'azimpa naasanyuka. Kati ekyokulala abaana abo abali abalina ssente president z'abawadde balina okujjukira nti abantu bakyali baavu. Abantu bakyasula enjala, abantu bakyabeera emulago ng'eddagala talina. Kakati mwenna abajjayo ssente za president ne mubeera arrogant oba ekitegeera kigamba ndowooza mwina ne muyinza okukola ne president n'agamba nga ne president ayinza kikola oba ekitegeera kigamba oba abamuliraanyi ne balaba obuto andi maturity okuvuma abantu kulanga. Nze ndowooza even you need to know actually nze kampa abaana abo amagezi baganda bange bw'oba ofunye ssente nnyingi okuzijja wa president gezaako okukola bye bavuma baga nti president lwaki tabikoze. Exactly. Gamba nti mbaggwe ntandika kale nkolayo orphanage oba kendindabirira abakadde muzimu ku ezo ssente
nempita ne president nimugamba nti jangu olabe ku sente ze wampa nagende ekyazanga oba ekyannamukaako oba esoloti waliwo abantu kakati basoma jangu oggulewo ki bano abakadde abalema bennayamba okitegere kigamba sebo ku sente ze wampa obukadde 10 nti sebo nyina abaana benajja ku nguudo nno kuga ne president omulabise bulungi osotuka n'ekiseera nga abantu bagamba genda ozijjeyo agenda akola ki kubanga bwazijjayo ayina bayamba abanaku ayina abayamba kubanga goyinza okoza okutta essente naye nze mmanyi abantu bannyonyonyo abalina sente oba kitegeeza naye tebaziteeka ku kamera oba abali kumpi ne president naye nga tomanyi nako kakati nze nsaba nti mumanye nti wadde ndi kumpi ne president naye sina kuvuma bantu sina kudaalira bantu wabula sente ezo zikolemu ebirungi ojja kulaba nga n'abawagizi bo bennyini bakugamba genda ogyeyo sente ne president yennyini omulabise bulungi president omugambe nti ku sente zewampa nti nagulira abalema omanyi bano abalema obamanyi nga yeewalula juzi twafunye omukisa ntufuna obugaali 10 mu Hope Speaks ne tuwa abalema obugaali nze nali manyi tena mulema ajja kujja baafika kakati tulabike ku live wire nga tugabira ku balema najjayo obukadde 5 ti 2 kale nenkola ebyange naye 3 nagabidde abaki waba president ali busy katuneyo minister omu okitegere kigamba it's about image, your own image, the president's image okitegere naye okujja ne weewaana tetumanyi nakyo ozikolamu n'ovuma abantu n'ogerega ensi ejja kukukyawa ekintu kineeno abawagizi bwe batugamba nti bannange pasita kale kwegamba abaana abawala beetega ofunyemuko challenge ki ku bintu by'okubeera nti ng'obulira katuuti awo abaana ne bavaayo ate n'ekirala batugamba basereebu bajja bambadde bukomeeno naye wa pasita gye basabira era gye bagenda gye bayimbira mu kyaki ye simanyanga biki ekintu ekyo kyo okifunye okyogerako ki I know and spicy royaja spicy shiba shiba nana jaye mukazi watu omwayiriza kozi rodake yabera naye one I think a church I know yiganti cutting fair worship house nzigule I mean spice Diana bwayambala oteke kigamba bwayambala bwati ate yali ava mu show nemugayitira ko wane wachi wa pastor ndoza I'm the one to blame nti olujjo lwaffe lugule oba oyambadde otya jangu nze kimanyi nti bojja wanayita webbanga si bojja okusigala nayimba akayimba katukoma weeka jangu nemminizo ensonyi zinadda mpola mpola gira mu mminizo eza spice sizakudda kati kubanga ye nze ndowooza Yesu agamba jangu nakubadde tagaa nti sigala nga bw'oli but the more you come the more you okitege kigamba the more you know God the more mpola mpola akali wano nga kakkirira wano nga so nze ndowooza worship house yo tugigudde oba wasiba enviiri oba olina amatu gwagawumula oba ekkundi eribuliri bweru the church is open oba wasoze mu bbaala nogamba oba ngende nsabeko jangu tujja kwaniriza abawala abakusumbwa katuuti nze ndowooza munda mu church ewaffe ekyo sikimanyiiyo nnyo newankubadde ebweru kirabika ng'ekiriyo ennyo kubanga abantu bwe boogera ekintu ennyo bakifuula ekiki ekituufu for example abantu batugambanga nti Museveni afuka kapa nyina driver wange Emma ateekawo ssebo n'omukono oyo omusajja afuka kapa abaana batugamba ku stage oba kitegekigamba kakati omuntu agunjawo ekintu oba kitegekigamba afuuka n'ayita ku badduyi ndoza beewunyanga lwaki yabanga mulamu nga amasasi tegamukwata nebagaa oli afuuka kakati nze ndowooza nti omuntu bwayogera ennyo nti abawala bali eyo kisinzira mubuulira njiri ki bwe bajja mubagamba ki oba tegekiga nze ndowooza munda mu kyaki waffe mbadde nfubye okulaba nti olw'ekisa kya Katonda tusigala ku mulamwa tusigala ku Katonda newankubadde obiwulira bwebamu ebiri
babikweka nnyo then ebweru namulose namulabya ebyo nabyo natandika bisabira obekitegedde gwate nze neebase byange gwoli mukundoota ebyo nabyo mbisabira lunyereso alekera okundoota anyway nga tubaliriza tugenda kumusaba by the way mu budde bw'obweddembe okola ki budde bwange obweddembe of course mupiira okugulaba okugusamba okulaba lwaki togugezaamu nzija ku bayani Makenzo omanyi ku bayani kiri wali kyo kiri wali nja kuba ndi neighbor nyina wawakaawo so nja kujjanga awo ku bayani ntandikiraawo ku bayani naye nga ndaba nnyo omupiira njagala nnyo okukyalira mikwano gyange nga tebansuubira to spend quite a time with nga tonkyaliranga ati gobeera mu bidongo ngenda okukyalira nga nkulaba ku TV. Can you imagine? Nkulaba obuuza abantu bibuuza kandi nga bwe taliyo. Ate okukyalira kukyalira mu mami. Bayi mami abeera yeka maama we yakanjagala. Ajat. Kajambo akulengera. Anyway, akagamba kasembayo eri bonna abakulaba. Mu nsi muno tobeera ngaawo nga tolina kirooto. Ndinako katini. Ekibuzo kyange kino mbadde nkyerabidde. Eddie Kenzo ne Rema Namakula bombi bakwano bo oba? Anti bombi bakwano bange. Wali obayiseeko? Pastor abeeranga referee taba na side. Tolaba aba opposition bakwano bange n'abenaalemu bakwano bange. Kati go owa opposition boyomba. Lwaki weenaalemu? I'm a pastor. I mean lwaki agala weenaalemu? I'm a pastor. So a pastor shouldn't have sides. Should love all people. Okay. Abaana banene balina kye bayitamu at the moment. Waliyo olowoozezaako nti kale bambo mbayite njogereko ko nabo omwana. Mbayite nze ngaani? Nga gwe pastor. Ate ng'oli mukwano gwabwe. Kenzo, Rema muje. Mbagala mugwani. Kasi ya bululu bagala naye basabira. Ekisooka Rema musanyufu nnyo. Ndaba musanyufu. Musanyufu nnyo kubanga yagambye n'abajjesa bawandiise omwami we badibere nga bonna bambasatu. Amina. I wish her good luck. Nze ndowooza sina kyenfunamu singa obufumbo bw'omuntu omu butabuka. Nze nsabira abaana abaserebu abavuddeyo ne beeyagala. Babeere kubanga babalabirako. I mean, how many people? I was seeing over 1 million. 1 million people follow Rema. Oh, a lot. Imagine that. Kati oyo bw'amaliriza obulungi in marriage ye. She will inspire so many other marriages. And I respect Kenzo that he made peace with it. And I like the fact that he used his situation to give us a hit song. Ebyo no Honorable Namboze yabimuganye. Ebyo byokozesa situation mbwate yawe simanya ye wakolamu ennyimba ze. No, he's not a member of parliament. He's a musician. He's not ensonga ze. Anti wena okumanya nti abantu bebabonaabona. Ddala mu South Africa in Atotodde. They sing. Freedom is coming tomorrow. Like a dube. Different colors, one people. Because taina stage muchi. Taina seat in parliament. Parliament ye muzigwe muzindalo. Embozi zibeera bebikoze yagamba embozi zibeera ku malwa. Mbozi za marwa. Nze yimba mu luyimba. Lutalo bwayimba lutalo asobola okuyimba omuntu gwe bakyaye nga abadde tamanyi n'abimuteera mu luyimba nagamba oyo yanyimbidde eddala embeera mwempita Wilson Bugembe bwagamba nti yitako omuju yankolera ani atutemera amakubo Katonda oba kitegeera atuggyako endwadde eddagala ly'abalwadde Katonda kitegeeza nti Kenzo bwayimba ekintu oba Rema bwayimba ekintu ku mutima. He's okay, she's a musician. Okay. Yeah, nagamba Irene yedda. Mugamba Irene Nambiru. Story ye. Mugamba it's a situation, sing it. You're a musician, you're not a member of parliament. Tetugenda kuleeta otuwe speech. So Kenzo ne Rema. I congratulate Kenzo nti yasobola okuguma because nze nakiyitamu. It's really, really tough. Then I congratulate Rema and I wish her and the husband good luck. And I pray, of course, bonko konjeru buli ekibabaako buli omu akikola ki akimanya, but I think they can try not to be manyi media ye banoonya bambi naye Mukama n'amala abayamba marriage yaabwe nebeera nga teri nnyo naye kakati media ye banoonya naffe mutusaasire
ku kivulu we mukola ebivulu tetujja tubireke mubeereyo bambi ate mutajja kakati era ebintu bino munnange naffe tubijja mu bintu bye muba mutuyiseemu lwaki toleka mwennyinaze nafumba bulungi mirembe sibuyinaako obuzibu yadde oyo Rema mwagala nnyo Kenzo is my star so Kenzo is fena twava ku street kyo kyekitugatta Rema bwe nali ntandika career yange bwe nali nnyimba nga ntandikirizawo nyimbi empangira akawala ako Rema najja nambeeramu nga naye akyali muto ate Rema yali ng'asabira ne ku kanisayo ndowooza olumu not really ndowooza yabeera nnyo Ezekiel ne Esther gye baali bano abaana abawangula kamwoca ndowooza abaana bonna mu industry kyobola ba Celebrity Sunday Nyangu Irokola bonna at some point baali mu church producers musicians era mbakubiriza sitaani tabatta nga temuze mu church kubanga sitaani asobola okuwa byonna sina kale olemu okudda mu church nodde eri Yesu asobola okuwa byonna Bible gakirigasa kyokulya ensi yonna n'ofira kwegamba amayumba nga gano n'ogazimba motoka n'ozivuga erinnya n'olifuna n'ofa n'ogenda mu geyeena geyeena yaddala obolooza walafa kati olaba ebintu nga otuuse so mbasaba nange bannamwe mwenna in art Remy, I speak the truth. I've made research. So next year nali ngenda gikola guno Celebrity Sunday nene nga singa mukama asoka n'atuwa akasolya ka church ne babanga wagazi yemu bonna most of the stars were in church bali mekwebuzabuza most of them bali mu Sunday school bali mu mass choir bali mu byuma bonna bagenda bayitemu ba producer abakabi abayimbi abakabi naye beerabira Katonda tubadde n'omukulu Pastor Bugembe nga bwe tulabisa olunaku lwaleero. Thank you for subscribing, thank you for watching. Tubagala nnyo mweraba mukuba akayimba tetukuba akayimba no YouTube channel YouTube mujongeremu ebiki ebinyo munoonya batuggale naye nga kale osobola obayimbirayo akapera akayimba kanga bubiri waliwo kenalabye negundi yakayimbye nensanyuka Bad Black ananga akayimba koka omwoyo yali wano kati bane nasanyuse lwakuba yangambye mbumuwase mba nasanyuse Bad Black mwana huyo magala nnyo then nekana akapya kebayita Katonda yatutemera amakulu nsabirayo abantu besaala may this be a good year. May the Lord heal your disease. May the Lord open doors for you. I pray that God will prosper you. Buli andaba nga tukwatangana ku million 5 nga zizoba 10 oba 2 Katonda azikuwe guno omwaka na buli everything your blessings Katonda azikuume business yo abaana bo. May the Lord give you a blessed year. Buli muntu alaba Remy and Stardom. May the Lord give you a very good future. In Jesus' name, amen. My last word is Oloko Kadi. Oloko Kadi. Oloko Kadi. Thank you and love you. Bye-bye.